Olikwero kaulukumya mikutu Chenda kaumuza mukaga Yeno 90.6 Royal FM The radio, the best of all. Ekintabuli ky'omuziki, amawulire n'ebisanyusa. Kuchenda katanyeze mukaga Royal Fama. Okuva ebuvanjuba n'ebugwanjuba owuliriza radio Chenda kawumuza mukaga Royal Fama. Radio eyogera ebituzimba, ebitunyumira, saako n'okutuwa amawulire mu budde obutuufu. Eno ye Chenda akawumuza mukaga Royal Fama. Yes, right. Tubanza no Royal FM anti program bagise Agaliko utukotera mawulire agafudde mu ggwanga lyaffe Uganda sako n'ensi z'ebweru. Yes, Agaliko omuleza wamwe ye Uncle Peter. Yes, program eno nsufu nnungi nnyo ngiweerezaako bukisi ali mu kumpuliriza gw'omuliza wange omulungi owa Royal FM webale kwekumira ku mukutu guno program Agaliko. Bintu bingi nnyo ebibaddewo mu kire kikeseza olunaku olw'olwaleero ngenda kubanga mbibawa, ngenda kubanga mbibategeeza naawe ali otambule n'okumanya. Yes, nzani agana olunaku olw'ejjo twatunulidde face up oba tekinologiya omupya gwe twayogeddeko olunaku olw'ejjo nga ne olwaliwo ngenda kuba mbongera programu eyo, ngenda kuba mbongera story nga twogera ku face up. Face up eno eyaze eri ku mutimbagano gwa Facebook. Bwe kisa ina smartphone kyenjogerako kati saa zino abakimanyi. Face up eno aba BBC British Broadcasting Corporation bagikubyemudde ebituli face up. BBC egijjemu ekinyusi era ekuleetedde ekyama ekiri ku face up eno nga we twabategeezezza nti nno kampuni yagikola eva Russia. Kampuni yakola face up eno eva Russia. Abantu abasinga bonna batidde nga balowooza Abarussia bayinza okuba batandise okubakettako. Kyova nti olunaku olw'ejjo twalabye senata okuva mu America ng'agamba FBI esobole okuba nga eginoonyerezaako. Olunaku olw'olwaleero BBC mu kire kikeseza olunaku olw'olwaleero yakoze okunoonyeza ku bantu ab'enjawulo okuli Dolly Parton omuyimbi nnakinku, ku Saddam Julie Dench ono omuzanyi wa sinema mujjukire mu firimu eya James Bond nakyalo yali omukadde. Bakoze okunoonyereza ne ku musajja omulala bamuyita Arnold Schwarzenegger nga baagala okulaba nti oba face up eno ntuufu ku kyebeetuwa. Bakutte ebifaananyi by'abantu bano ne biteeka mu face up ne bageraganya n'ebiriwo kati. Ngenda kuba mbikuwa mu bujjuvu biki bye baazudde. Ngambye BBC yakoze okunoonyereza kuno. Ngenda kuba nga mbikuwa mu bujjuvu naawe kenyini ali eyo wekkaanye kiki ekigenda mu maaso ku face up eno. Bwe bakutte ekifaananyi kya Dolly Parton ne bakiteeka mu face up eno baratingidde ku namba 10 kyabadde 7/10 era bagambye nti face up eno yagezezzaako okujja ekifaananyi kya Dolly Parton yagezezzaako ne bakwata ekifaananyi ky'omwana omuwala
oba nakyala Dame Judi Dench n'abagambi yalabikirako mu firimu eya James Bond 007 omukyala omukadde oyo yewe baateseeyo ekikye kyalabikidde ku 2 ku 10 yafunyeeko ku 2 ngambye ku 10 yafunyeeko 2 ne badamu ne bagesa ekifaananyi kya Arnold Schwarzenegger mujjukire omuzanyi wa firimu era yaliko gavana wa California ku 10 yafunye 8 naye ekisinga okwewuunyisa olaba ekifaananyi kino eno ekya Arnold Schwarzenegger kye bagezesezza baakutte ekifaananyi kye ng'akyali muvubuka nnyo ne bakiteeka mu face up eno ne babagamba emufulu omukadde enviiri zaasigaddeyo mu black kyokka nga ekifaananyi kye ekya bulijjo musajja muzeeyi amaaso gaasigadde manene kyokka ku kifaananyi kye ekya bulijjo amaaso matono kati gwe nnaali eyo byo byenkotedde ku face up eno wekumire ku mukutu ogwa Real FM bankuletera antiprogram agise Agaliko gy'otaabadde yonna mu kiro kyonna bambikuleetedde story eno njulezaako muganda nkamuga Abdul Sabur gomulabiko twakosa kafaananyi kafaako olunaku olw'ejjo be bamu ku bantu abakyase nga bakosa face up eno omuliza wange omulungi kasooka nveeko wano mu bulango bwabakama baffe katono nnyo ngenda kubanga nkomawo n'amawulire amalala ag'enjawulo tova ku mukutu Royal FM. King Dison Media Uganda kampuni mwosanga empeereza eri ku mulembe gw'ensi yonna wamu n'ebyuma ebiri ku mulembe tukola amawulire tukwata vidiyo saako n'okukuba ebifaananyi ku mikolo ng'egy'embaga okwanjula okuyingira birthday parties ne baby shower tukuba obulango bw'amaloboozi wamu n'obwa TV era n'okuwangula abayizi ku bikwata ku by'empuliziganya tusanga emmengo kakeeka okumpi ne ssettendekero wa Ssaabasajja Muteesa One Royal University tukubire ku simu zaffe wammanga noti 752 592 noti 64 ne noti 394 817 4 noti King Dison Media Uganda. Enjoy your memories.